Abalabi baffe abalungi aba KMG Media UGTV mbalamusizza amanya n'eddoboozi nga bulijjo mukasajje enze ndi wogga batuusaako bw'atyo Bobi Giant awaze alina obusungu ku mutima eri abasajja abatujju bajja ati ababakuba kibooko abali mu kutigomya ensi. Bobi Giant agambye mukulu pulezidenti lwe tuli ekyawa mutulaba mu yunifoomu wano naye lwe tulizijjamu ne tudda mu leeya bantu mmwe tubamanyi tujja kubawa ki kye mwetaaga mwandikise kyandibadde betta ne mutatumalaako mirembe ne mukola ebyabaleeta naffe ne tukola ebyatuleeta. Bw'atyo Bobi Giant bwe yeekyanze ate ye omukyala Nabbosa ali mu biwundu apookya Nabbosa apookya bamukubye bamuyisiza abasajja bajja ati bannange byonna ogenda biwulira mu katambi kano ate era tukuleetedde bodyguard ba His Excellency Bobi Wine bonna nga bwe bayimiridde mwana Sauda Madada ali ku Lieutenant Colonel Sauda Madada General Sensor naye tumuleese olwaleero njagala olabe abasajja aba Bobi abamubeera ku kido Eddie Mutwe abakulembedde Bobi Giant tuzze ne Strong Ashraf naye tumulina njagala weerabireko mu katambi kano agamu ku magye omukulu His Excellency Bobi Wine nga temubuzeemu na Gaddafi ogalabe okakase ndi omusajja wali ku byokwerinda byabirina n'amagye ge nga bulijjo alina abakyala bannamagye n'abaami bannamagye bonna tuzze nago mu katambi ka leego weetegeeze akabina ku ddongo akabina ku ntebe ebigere ku ddongo amaaso ku lutimbe nga bulijjo nyongera okwebaza mikwano gyaffe njagala bategeeza tulugenda ku kyolunaku tetuliba mu yunifoomu kuba kyaleka yunifoomu kye kizibu kyaffe tugenda kujja nga tuli mu yunifoomu basajja mmwe mutusindiikirize ekimala naye tunajja nga tetuli mu yunifoomu mubadde n'omukutu naye tulijja mu yunifoomu mukakasa buli tusobola bwe tulikola paleedi nga si yamazaalibwa nga bwe mukyagala kubanga mutusindikiriza kukola paleedi fe twakoze paleedi ya surprise naye mwatulaze nti ate mugitidde bwe tulikola etali ya surprise mulikola muti Mr. President nsaba kunsonyiwa naye olunaku lumu tugenda kumenka ate nga lunaatera okutuuka njagala bategeeza tulugenda ku kyolunaku tetuliba mu yunifoomu kuba kyaleka yunifoomu kye kizibu kyaffe tugenda kujja nga tuli mu yunifoomu basajja mmwe mutusindiikirize ekimala naye tunajja nga tetuli mu yunifoomu mubadde n'omukutu naye tulijja mu yunifoomu mukakasa buli tusobola bwe tulikola paleedi nga si yamazaalibwa nga bwe mukyagala kubanga mutusindikiriza kukola paleedi fe twakoze paleedi ya surprise naye mwatulaze nti ate mugitidde bwe tulikola etali ya surprise mulikola muti. Ye omukulu Bobi Wine alabiddwako olunaku lwa leero nga teyakomye ku kwogera bwogezi nti tukole eggaali ye yatandikiddewo n'okuzivuga kati gwe owooza nti yagambye kuduumira nga tagenda tteeka bikolwa mu mbeera akulaga yatandikiddewo okuzivuga ate nga tagivugidde na wano gwe kola eggaali ye Uganda ye yaduumidde Uganda tukole eggaali ye n'alumba wabweru w'eggwanga n'atandikirawo eggaali lubona ng'ensi eraba mbalayira baganda baffumwe eno struggle si yakusaaga eno struggle si yamanyo wenu eri international ng'omukulu we yayogedde nti eri international wano n'ebweru w'eggwanga bannayuganda bonna abali ebweru w'eggwanga bassa kimu naffe abali wano nti Museveni must go nakyemalira agende ate era balabiddwako ng'omukulu ali ku ggaali nga bwe bawerekeza ebipande ebigamba Museveni must go ate era Museveni tuteere bannaffe boosibye olw'ebyobufuzi ba political prisoner bonna abaana bagamba bateeke wabweru embeera edde mu nteeko otherwise wootakola ekyo n'omukulu Nubian mumulaba eggaali ekutta akati wano mu Uganda ne wabweru w'eggwanga twagala nkyukakyuka tewali kirala ng'omukulu bw'annyonnyola era bw'atyo bw'agamba.
tulugenda ku kyoluna tetuliba mu uniform kuba kyaleka uniform kye kizibu kyaffe tugenda kujja nga tuli mu uniform basajja mmwe mutusindiikirize ekimala naye tunajja nga tetuli mu uniform mubadde n'omukubo naye tulijja mu uniform mukakasa buli tusobola bwe tulikola parade nga si yamazaalibwa nga bwe mukyagala kubanga mutusindiikiriza kukola parade twakoze parade ya surprise nimwatulaze nti ate mugitidde bwe tulikola etali ya surprise mulikola muti abasiraamu beekugunze mubajja abaviire ku bukulembeze abbye ebintu by'obusiraamu abimazeewo mubajje mufti waffe abbye ebintu by'obusiraamu Allahu akbar Allahu akbar omubbi ayitibwa Mubajje Shaaban n'abayaye be bonna ng'ensonga emugobya Mubajje kwefuula nti ali waggulu w'amateeka g'obusiraamu Qur'an yagivaako dda Mubajje ne yeefuula nti ali waggulu w'amateeka g'eggwanga Constitution yagivaako dda Mubajje ne yeefuula nti ali waggulu wa Constitution efuga Uganda Muslim Supreme Council ebbanga lyonna abadde ategeeza abantu nti byakola biri mu mateeka era ng'abalaga Constitution ya Supreme Council olwaleero we yatuusenga emuluma Mubajje n'atandika okwogera oluvenge ne yeerayiza tetugenda kukikkiriza olwaleero nga tuli mwezi ogwa Ramadhan twewaddeyo okutaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala olutalo olwasooka mu busiraamu wano olw'Ebadiri lwali wali mu busiraamu tugenda kutambula tutwaleyo petition yaffe ewa speaker biri byabadde atumanyiddemu nti agenda n'asaka omuceere n'aleeta n'agabira abantu ne beebaka ebyokulya omuceere Mubajje twabivuddeko Mubajje byonna bikole ne banno naye biidhinillah olwaleero Constitution Qur'an n'ogivaako gwe ki ekikufuga bannanga bakulembera eggwanga lino bakulembera Uganda President wa ggwanga ono Mubajje talina kyakugattako abasiraamu bakukyaye lwa Mubajje amala okukola obuyaayi bwakola n'agamba nti President yantuma ffe tukakasanga abasiraamu abasomye President wa ggwanga lino totumangako ku Mubajje kujja kutufutobalako kukola buyaayi wabula ayina abayaaye bakolagana nawo mu gavumenti abatali gwe betumanyi obulungi era tujja kuboogera bwe banaabeeranga basazeewo okuyambako Mubajje okulwanyisa obusiraamu Jaterera kuba naffe tulimu era netuyinza kujjako kigere tulumba bulungi naye nga kweremezaamu n'obuwanguzi buli ku saidi yo